Olunaku lw'eggulo nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yaakamala okulayira, aba Patriotic League of Uganda PLU baatuuzizza olukiiko lwa bannamawulire mu baayogeredde ensonga eyaleetedde abawagizi ba sipiika aliko Right Honourable Anita Among okwennyikira emitima. Mu kiwandiiko ekyasomeddwa General Secretary wa PLU Honourable David Kabanda yagambye nti nga 11 omwezi ogwokusatu 2026 Chairman wa Patriotic League of Uganda PLU General Muhoozi Kainerugaba yalungamya ababaka ba Parliament abaayitamu nga balina akakwate ku PLU okuvaayo bawagire Right Honourable Anita Among Magogo ku bwa Speaker wa Parliament ya 12 kw'ossa omumyuka we Right Honourable Thomas Tayebwa nga Deputy Speaker, wabula ate oluvannyuma ebintu ne bikyukamu. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu 2026 ssentebe wa Patriotic League of Uganda oba ogiyite PLU General Muhoozi Kainerugaba yalungamya nti ababaka ba Parliament bonna abalondebwa okukiikira constituencies zaabwe era nga bagenda kukiika mu Parliament ya 12 bawagire Right Honourable Anita Among ku kifo ky'obwa Speaker, Right Honourable Thomas Tayebwa ku kifo ky'obumyuka obwa Parliament ya 12. N'olw'ensonga eyo njagala okuddamu okubawa amawulire gano nti Chairman wa Patriotic League of Uganda General Muhoozi Kainerugaba azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honourable Anita Among ne Right Honourable Thomas Tayebwa ku bifo byabwe ekyobwa Speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we, ensonga eyo nga PLU egisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga eyo kwe obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba Parliament bonna kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa, era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Eyokusatu, ffe ng'aba Patriotic League of Uganda tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri Chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna. Mwebale nnyo, mwebale. Mu kulayira kwa President, Speaker Anita Among yalabiddwako ng'akuba General Muhoozi Kainerugaba akaama abamu kye baatuuse okulowooza nti oba oli awo yabadde amusaba amuddiremu. Ono era yadde awerekeddwako mwami we Engineer Moses Magogo. Ye Honourable David Kabanda bwe yabuuziddwa lwaki yasomye ekiwandiiko ekyo ate nga mukwano gwa Speaker Fanfe, yagambye nti yadde talina kyakkola kubanga ye General Secretary aba alina okugoberera ebiragiro bya mukama we, nti era ne bwe yandibadde Speaker yennyini era naye yandikoze ekintu kye kimu nga bamugambye okukisoma ku Kabanda. Olwajja wakubye hit yatambudde mu nsi yonna yawedde tewejjusa kukyogera kakati ate katumwa tebamutta ne bwe yandibadde Speaker nga bagambye nti no genda osome ekiwandiiko kino ku Kabanda, nga President yamugambye nti ekiwandiiko kino genda okisome ku Kabanda, yandirinye ne piki ate n'omukongozi toyinza kunenya ku kyenjogedde. Speaker maama wange era mwagala nnyo, muwe ekitiibwa, naye nange bandagidde nti kati nga bwe bandagira luli ate si gwe mulundi ogusoosera kuba abantu tebagoberera bulungi. Bwe twali tuli wano ku nsonga y'aba commissioners mu Parliament, nze najja n'ensayininga era nga ndagiddwa, najja n'endagirwa n'ensayininga mirundi mingi nnyo ebirala mbyerabira. Tetukkaanya bino, tebiri personal, bibere official. Waliwo omuntu ayinza okugamba nti Honourable Kabanda abadde mukwano gwa Honourable Anita Among nti oli mukwano gwe, kino tekigenda kutta mukwano gwammwe? Nakati bwe nva wano ngenda kumulabako esaawa eno, bwe nva wano ngenda kulaba ku Right Honourable Speaker. Biri official ebyomukwano bya mukwano. Nkugambye naye bwe bandimuwadde President bwe yandimuwadde ekipapula namugamba genda okisome ku David Kabanda
ku fulo ya parliament yandibadde akisoma teyandiganye kubanga guli guba mulimo ate oli mutume yes kakati ngagwe oli mukwano gwange tera kaya bosanga nga bankutte nga bakugame genda gwo bogenda mu kooti oyinza ogana okujja okuntunuza mu kamera ate nyinza ogana nkugambira ddala bwoba osobola terera walinga oŋŋamba naye nga tetukufuna bulungi ona lewo otaddeko masiki jako masiki namba zimuzirina ezimala wa natuuka wano mu kalulu leka basooke chairman owaffe wa NRM President Museveni atubuulire ani gwe tulina okuwagira then bwe tunaamala nga tumaze okuyisaamu ekintu ekyo tujja kukikola. Bino byonna we bijjidde nga wabaddewo okubagana empawamba bannayuganda oluvannyuma lw'amawulire okutambula nti sipiika Anita Among yaguze emmotoka ey'ebbeeyi ey'ekika kya Rolls Royce ey'obuwumbi 3 mu obukadde 4 eyazze ng'ekirabo ky'amazaalibwa era nga waliyo ne bannayuganda abaawandikidde Aigigi nga basaba ebyobugagga bya sipiika Anita Among yeeyongera okubyekkenneenya. Mu bbaluwa efulumya olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokutaano bano okuli Andrew Karamagi, Mase Munduro, Katoto Musiime, Goodwin Toko, Praise Aloikin ne Gift Grace Akira baawandikidde Aigigi Honorable Lady Justice Naluze Aisha Batala nga bamusaba nti mu mateeka buli luvannyuma lwa myaka 2 naddala mu mwezi ogwokusatu abantu bonna abali mu woofiisi ezeekuusa ku bitongole bya gavumenti balina okwanjulangayo obugagga bwabwe okulaga ssente ze bayingiza ebintu bye balina naye bye basaasaanyizaako ensimbi nti era oli bw'abeera takituukirizza ayinza okufuna ebibonerezo omuli okumukendeeza eddaala okumugoba mu woofiisi n'okumusuuza ebintu ebyo by'abeera tayanjuddeeyo. Era bwe batyo nga bagamba nti bategeeza Aigigi abeewo kyakolawo oluvannyuma lwa sipiika Anita Among okulemererwa okwanjula ebyobugagga bwe okusinziira ku bo, era bwe batyo ne bamusaba yeeyongera okunoonyereza ku nsonga eyo. Wadde nga byonna biri bwe biti, sipiika Anita Among bw'abadde alayira olunaku olwaleero ayongedde okunyumyamu n'omwami Michael Nuwagira Toyota ng'ono yamyuka General Muhoozi Kainerugaba mu kisinde kino ekya PLU ekyongedde okulaga nti essuubi likyaliwo. Wabula wadde ekiwandiiko ekyo kyayise pointi namba 2 esigala ekyali nkulu kubanga egamba nti Pulezidenti Museveni yenna gw'anaabeera asazeewo wamu n'ekibiina kye ekya NRM okuwagira ku bwa sipiika n'aba PLU gwe bajja okuwagira. Kino nga kitegeeza nti singa NRM esigaza sipiika Anita Among nga kandideeti waayo ne Thomas Tayebwa ng'omumyuka we nga bwe kyali kyasalibwawo SEC, PLU ebejja sigala ng'ewagira Anita Among nga kino oba oliawo abamu kye baabuusizza amaaso. Embiranye ku bwa sipiika ebadde nnyo wakati wa Right Honorable Anita Among ne Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka Honorable Norbert Mao ng'ono ye ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party DP, era ng'abamu bagamba nti olw'okuba ono yayitibwa mu lutuula lw'aba NRM olwali ekyankwanzi ng'eno beeyogererayo n'ebigambo ebisongovu kyandibanga kaali kabonero akalaga nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yandimusiima era n'amuwagira ku bwa sipiika wa Paaliyamenti ya Uganda. Wabula byonna birindiridde kokasi ya NRM okusalawo ani gwe banaaba bawanzeeko eddusu kubanga NRM gwewagira yafuuka sipiika wa Paaliyamenti, engeri gye balina ababaka abangi. Abamu ku abo abaalaga nti beegwanyiza ekifo kino eky'obwa sipiika kuliko Right Honorable Anita Among Magogo ng'ono yaaliyo era nga yakiikira abakyala ba Bukedya District mu Paaliyamenti. Honorable Norbert Mao ng'ono yalondeddwa nga MP owa Laro Peche. Honorable Persis Namuganza ng'ono yalondeddwa nga MP owa Bukono Kaunti. Honorable Lydia Wanyoto eyalondeddwa nga MP akiikirira abakyala mu Mbale City. Honorable Yok Alion Odria eyalondeddwa nga Aringa South MP. Florence Akiki Asiimwe omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masindi. Omulala eyanokoddwayo ye Honorable Jacob Oboth Oboth omubaka wa West Budama Kaunti. Sipiika wa Paaliyamenti awamu n'omumyuka we baakulondebwa nga 25 mwezi guno. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.